Abaana bo bassa ku TikTok ku gundi social media abamu bavayo ne bayomba Chozen lwaki oteekayo abaana lwaki okola kino abaana lwaki omwana bw'alwala omuteekayo gwe nga gwe maama waabwe yakera n'abazaala nga teri abakusindikidde oyogera kiwako. Ndowooza musinga oba oli awo ku mulembe ogw'edda maama wange yali yanzigulirawo page nengisangawo n'eddoboozi lyange naalibadde star even more than where I am. It is very important for me to open up pages for my kids because ensi gyeraga ani akumanyi. Jowe akabenje bwe kagwawo abantu basooka kubba naye baba bakumanyi bagamba bambika Becky kayambe. Omwana wange bw'akeera n'afuna obuzibu enkya ne baana banne ne bamulaba bajja gamba ono si mwana wa Chozen Becky naye musooke mumuyambe. Okumanyikwa kirungi ye goolo ffenna ye goolo, that's the goal. So nze nga nze obulamu abaana ne bw'obakomera mu private oba bakufa bafa era bakufuna bizibu babafuna naye nze nga nze ebirungi bye nfunye mu kumanyikwa I would really love my kids to be part of this. It is a good feeling. Tuwulika bulungi abantu nga bakumanyi tulina we tulaga ne tulemererwa n'olemererwa n'ogenda mu banka nga weerabidde anyway ekintu ekyamakulu naye ne bagamba jangu maama tewali busi. Kati abaana gwe tojama bajja ku social media si nnyo but of course mbasaayoko n'ebyo ebintu bye mbakozesa TikTok ezo it's a talent nina kye mba creatingamu okwo ku actinga nkubayigiriza because I know sometimes sijja kubeerawo it will help them nabo bwe banaakula n'atuuka okusaba omulimu nga bigaana. Abakweka abaabo bakanda buli omu asalawo eri omwana we munnaye bw'ozaala okola buli kyoyagala era mama wange yaŋŋamba nga zaala ababo okole bwoti zaala ababo. You guys, I'm enjoying my kids. Nzanya nabo tuseka balinga baganda bange ne we mba nfuluma ewaka oli mutabani wange nga manyi okuŋŋamba tuka tulabe nga tonyumye Jem. I feel so loved and it's good.